etteeka lyakka oluvannyuma lwa Fatih Makka nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam amaze okweddiza ekibuga ky'e Makka mu mwaka ogw'omunaana era nga hijja emaze okulaalibwa. Niyo omwaka ogwo Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti yagenda kukola hijja kubanga bamushirikuuna baali bakyaliko, n'atuma abasahaba ne bagenda ne bakola hijja basooke bagobewo bamushirikuuna, Nabbi agenda okujja nga tebaliyo. Abange mu abakkiriza innama almushirikuun, abantu bagatta ku Allah tabaraka wa taala, najasun, bakyafu. Obukyafu bwayogerako najasatun alaqadiyya, obukyafu bw'enzikiriza, so sio obukyafu bwe tumanyi ffe. Najasatun aqadiyya, innama almushrikuuna najas fala yaqrabu almasjida alharama, teeka batandanga ne baddayo okusembera ku muzikiti gw'emizizo ba'da amihim hadha, oluvannyuma lw'omwaka guno. Gwe mwaka ogw'omunaana gwategeeza okujja okukola hijja, bajjanga ne bakola hijja bamushirikuun, kubanga hijja nkadde. Hijja etandika ku mulembe gwa Nabbi Ibrahimu alayhi salaam. Allah amugamba nti wa adhin fi nnasi bilhajji yatuuka rijalan. Gwe Nabbi Ibrahimu alayhi salaam kowoola abantu bajja okukola hijja. Kati abantu bajjanga hatta n'abatanyi kibaze kukola, bajjanga mu kinyumo, muyeye kuyiika buyisa abo bakola bifu. Kati omwaka ogw'omunaana Allah n'alagira nti ba'da amihim hadha, oluvannyuma omwaka guno tebaddangamu kulinnyaho wadde okusembera. Era ne bajja basahaba ne bagobawo bamushirikuun. Omwaka ogwaddako ogw'omwenda Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ajja n'akola hijja, era hijja ey'omwaka ogw'omwenda ye yagikulembera kennyini sallallahu alaihi wasallam. Naga nti khudhu anni manasikakum, emikolo gya hijja bulijjo gye mukolamu Abawarabu kati ate mugiyige kuva ku nsi. Natandika okusomesa hijja. Twogera ebyo bakujjaju baitillahi alharam bali mu kweteekateeka genda kulamaga, tebakyaweza wiikisi bbiri wano. Nja kubawayo obugambo 2-3 abanaalamaga, oba gwona ogenda mu hijja, oba olina munna agenda, oba muntu wo. Ekisooka abaami banaakola hijja balekerawo ogenda mu saaluuni, kati batereke enviiri, kubanga ffe wano okugenda mu saaluuni kwejalabya, ate mu hijja ibaada zibeereko nnyingi basobole okufuna ekyokusalako ku mutwe. Ffe ebyaffe wano mu Uganda okugenda mu saaluuni mu kwejalabya, tuba mu kusanyukamu. So ate e Makka gy'olaga ibaada. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. محلقين رؤوسكم أي قرآن. Mugenda kuyingira e Makka mu Masjid al-Haram, muzikiti gw'emizizo, naye muhalliqina ru'usakum, eyo ibaada mu hijja, kusala enviiri. Mbaddeko mu kukulembera bahaaji emyaka, naye mu buzibu bye tusanga kwe kutuuka okugenda okusala enviiri nga teziriiko. Yazisalako nga mugenda osimbula alabike bulungi, kutuuka e Makka nga tekuli, ate ng'eri ibaada, ate wano mazanyo. Kati tukubiriza abanaalamaga abaami bumuzaamu omutwe. Nze bwe mala ennaku 3 nga sisaze neetakula, sina mirembe, weetakule naye otegekere ibaada. Oligamba Allah nasulanga neetakula nga noonya mpeera. Bawumuze emitwe. Okutuuka eri ku basajja bali abagenda okusala enviiri, abasajja ba Bangladesh.
ye okusala enviiri ye joobu ye mwajja ekyokulya, gyakuma okusala emitwe emingi ze ssente. Kati lwakusala nga talabako nviiri ojjula ebiwundu, esooka talina budde. Ekyokubiri waliwo language barrier, kubanga ayogera birala nawe ayogera birala, temuwuliziganya. Ekyokusatu tekuli, talina budde ate enviiri zakunoonya, so bwe zibaako abangwanguyirwa. Ekyokubiri kyetukuutira banaagenda okulamaga, kakasa nti mu aqiida yo, mu nzikiriza yo temuliimu najisi. Jayogera nti innal mushrikuuna najasun, obukyafu bw'enzikiriza, ategeeza shiriki. Lubaale, irizi, akanankani mu dduuka, olubugo baakazinga kali mu kasonda k'edduuka mu masa, akyayina ebyo, sente zo ziguleemu ebyokulya, ziguleemu emmotoka, togenda tonakwalifayinga kugenda mu nsi eyo paka ngomaze obivaako, kyonna kyokimanyi. Oteekeddwa okuba nga ogenda ku nnyumba ya Allah tabaraka wa taala nga tolinaamu. Kale nno ebintu ebyo bibiri, mpozi ekisembayo tukubiriza banaagenda okulamaga kati okukozesa ennyo fruits, okuteekateeka omubiri, ogenda okweŋŋanga abantu abangi, kubanga mu bantu abangi kitegeeza ndwadde nnyingi, ogenda mu miliyoni z'abantu. Omubiri gulina okuba nga gulimu eteefuteefu okweŋŋanga endwadde ez'enjawulo eziva mu Europe, eziva mu Asia, eziva mu America, Latin America, North America, buli continent ogenda kuba nabo. Kati oteekeddwa okuba nga omubiri gwe omuteeketeeke ku sayidi ey'ebyobulwadde. Obwo bujja tumala inshallah, atugende mu kitabo. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا دايك حديثي ما بيجا. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. Naafi' twamulaba wiiki ewedde, mawla ibn Umar, oyo taabi tiyalaba ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Yali mulunzi wa ngamiya eza Abdullah ibn Umar, mutabani wa Umar ibn al-Khattab, gwe bayitanga Abdallah. Yalina omukozi gwe bayitanga Naafi', omu ku bamanyi ba Ummina ab'omutawaana ye Naafi', omusomesa wa Imaamu Malik bun Anas. Era twalaba nti mu bimu ku byewuunyisa omuvubuka ono yalundanga ngamiya, kati oba yagattanga ddi ddalasa n'okukola emirimu gya mukama we teryamanyi. Era tuyigamu nti omukozesa buli lwabeera omulungi eri omukozi we, ate omukwano guba mungi. Yamusomako irimu, naffe n'atusomesa. Annaafi' bamubbulamu n'omuzikiti e Makka eyo, bamubbulamu omuzikiti masjidi Naafi'. Mawla ibn Umar. Ibn Umar ya Abdullah ibn Umar, second born wa Jeno Umar ibn al-Khattab, gwe boogerako awo. Annaafi' an ibn Umar. Ibn Umar ye sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama naha an ash-shighari. Nabi sallallahu alayhi wa sallama yaziiza obufumbo bweta shighari, obwa butter trade. Abawarabu babukolanga. Abawarabu tebaali bantu bakusaaga. Bw'oleeta kino ng'ayita eno, bw'oyita kino ng'adda eno. Ng'omwami akwata muwala we bwe yazaala, bwe yakirika nkya n'amuzaala, n'amuwa neiba n'amuwamu owuwe.
tewali mahare, teri kusiima, teri kiki. Muwala we ndaba nga alina 16 nti nange naye wa 17 nga bawaanyisa bati. Nabbi n'akiziyiza ye shighar ayuzawwija rajulu bunatahu, ye musajja okwata omwana we n'amugabira oli n'oli naye n'amuwa owuwe, kiri haramu. Teri mahare, teri kusiima, teri kiki, ate taata alagidde. Ze zimu ku mpoowa ezaaliwo ebiseera ebyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'aziwera naye kati tezikyaliwo. Kibayita shighar, kiri haramu. Kubanga timwabangamu mwana wa buwala kwesiimira. Ekyokulijjukira buli lwogaba omwana omuwala wabawo oluganda oluzze, ate yakuwa ati wabawo oluganda oluba lukoze eki? Kubanga eŋŋanda zijja mu mbeera ezisukka mu emu. Waliwo eŋŋanda ez'omusaayi ezibayita nasabu, ne wabawo eŋŋanda ez'ensonga zibayita sababu. Kati ng'eŋŋanda ezijja olw'okuwasaŋŋana n'okufumbiriganwa, musahara. Ne wabawo eŋŋanda ezijja eza radaa, okuyonsa. Kati shighar ze zimu ku nfumbirwa n'empasa obusiraamu ze bwagaana. Damu hadith. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. وليس بينهما صداق. الصداق جمهري. صداق دنيا ممن يجا مهر. وليس بقى المهر أمهري، وليس الصداقة نمن يمل جم القرآن فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. أجورهن يعني المهر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس مغاندا والنبي صلى الله عليه وسلم amanya ge Abdullah bun Abbas, muganda wa Nabbi mu bataata, kubanga Nabbi talina muganda we direct, bamuzaala yekka. Talina muganda we mu mama ne taata, bazaala akaana kamu. Niye yalina baganda baballa mu bataata. Kati Abdullahi ono mutabani wa Abbas, kubanga Abbas taata mu bataata ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna jariyatan bikra atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Akawala akato kambeerera kajje wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga kazze kuloopa. Taata wako yakafumbirwa nga kakase. Fakhayyaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi namusaba alonde ku bino ebibiri, okusigala mu bufumbo oba obivaako, kyaba asobodde. Bwebanga obutamwa buveemu oba si kyo nga osobola okuguma sigalayo. Amakulu kiri haramu okukaka omwana omuwala. Kiri haramu taata okukaka maama basenga olw'ebigendererwa ebyammwe ebimu. Oluusi bya ssente, oluusi bya bitiibwa, omwami mbu wa famire ya bbeeyi. Kiri haramu okukaka omwana w'omuwala, okufumbira omwami gw'atayagala. Tekikkirizibwa mu Busiraamu, kubanga eri gy'alaga weetaagisa omutima nga musiimu. Kati omwana ono omuwala anna jariyatan, jariya kirina amakulu mangi mu Luwarabu. Ogwo mulimu omwana omuwala omuto ate ne bagenda mu byabafumbo. Oluusi ne bategeezaamu omwana omuwala omuto aweereza ewaka. Oluusi ne bategeezaamu emigga egikulukuta, jannatin tajiri min tahtiha al anhar, nga Allah bw'ajogerako mu Qur'an al Karim, egiri mu jana egikulukuta
ekigambo jaliya kijja nga kirina amakulu agasukka mulimu. Hadithi eno eraga nti kiri haramu okuwoowesa omwana omuwala ng'ate ku mulembe guno kisusse olw'obwavu. Famire ezisinga ze busanga kati akaana kafe akawala akamu ne kajja kagwa ku mwami nga bijodolo, oba senga najja agwa ku muvubuka bijodolo ng'omwana tamwagala, ne bamusindiikiriza kifuba. Kiri haramu. Essente si kyekikulu, ebitiibwa si kyekikulu, wabula obufumbo butambulira ku bantu babiri. So si abantu balowooza nti ebintu ebingi mu nnyumba eby'ebbeeyi bwe bufumbo. Ennyumba ey'ebbeeyi erimu executive area mbu bwe bufumbo, obwo si bufumbo. Obufumbo kintu kirala nnyo. Obufumbo kintu kirala nnyo, si nnyumba nnene ya bbeeyi, bintu byonna ebintu ebirimu babijja bweru, obwo si bwe bufumbo. Olite omwami alina ssente empya n'enkadde, ekyo kirala. Ava mu famire ya bbeeyi mu ggwanga, ekyo kirala. Obufumbo buli mu bantu babiri ne baba basula ku mukeeka naye nga bakwatagana, basobola okubeerawo okusinga abalina buli kimu nga tebakwatagana. Era mujja kutuula mu misango buli kanaku, mujja tutuula mu misango buli kanaku. Ebintu si bwe bufumbo, emmotoka si bwe bufumbo, amataka. Bwe kiba nga twali tukwatagana, ebyo ne bijja ne byegattako, alhamdulillah, ebyo biba birungi. Naye ffe ate tusinga kussa nnyo ssira ku ebyo. Omusajja tutulize akasajja akanaku kalinamu oliti nekiyitira n'abaami abamu okulimba. Abaami abamu balimba, nze general manager wa kampani bweti, naye nga ne ku kampani tebamumanyi nayo talinyanga nayo. Kati kakazi katunikoogerayo eka nti omwami gwe nafunye general manager mu kampani yeegi nti hazitoweza tuwe musajja atwasula omuwa omukazi. Baagala bitiibwa bya bbeeyi na bifo binene. Allah tabaraka atugulire ya rabbi. Naam. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة kitaawe yamufumbiza nga atamwa amakulu atamwa omwami oyo nga tamusimye ku mutima. Fakhayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namuwa options bbiri, okusigala mu bufumbo oba okuvaayo. Amakulu kyowulira kyotemekera nakyo ku mutima. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. عن الحسن عن سمرة, ne obumu ku bufumbo butakkirizibwa oba okuwoowa okulimu ensobi. Hadithi yalese Hassan, ategeeza Hassan al-Basri, number 1 w'abattaabe. Hassan al-Basri ye number 1 w'abattaabe abataalaba ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nga baalabako ku basahaba. Kase erinnya eryo lijja nga likalu nti Hassan, bategeeza Hassan al-Basri. Hassan al-Basri munyenye omunyenyeze Iraq naye nga ate obuzaalibwe bwe Madiina, kubanga taata wa Hassan al-Basri bwe yatuuka mu myaka gy'ekivubuka egy'okunoonya akalimu nanoonya obulimu e Iraq ne bubula, ne wabawo amuzigire e Madiina. Najjira mu bikwekweto by'abasuubuzi n'agwa e Madiina n'afuna akalimu limu oba kasaaluuni oba kusiika capati. Allah n'amusaasira n'atandika okufunamu obusente, kati n'ayagala okufuna omukyala. Bwe yamagamaga omukyala ow'okuwoowa yayingira e Madiina nga Nabbi amaze okufa sallallahu alaihi wasallam, emyaka nga gigenda mu 3-4. Naye bwe yamagamaga omukyala ow'okuwasa yafuna maidi mu maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ewa Ummu Salama.
naye olwokuba enfuna yali tenaba kuba stable bulungi ne babawoowa ne maidi oyo naye maidi n'asigala eri wa boosi we be batuzaalira emunyenye eyo be batuzaalira emunyenye ezimu ku munyenye za umma era tugamba nti ezimu ku baraka za irimu ze yafuna Hasan al-Basri yeebakako ku buliri bwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayavuuliranga mu bifo nabi mwe yasaliranga tahajjud kubanga mwe yakulira maidi yasigala akola eri nga sinkana munne naddayo ku mulimu n'azaala omwana era mukyala wa Nabbi Ummu Salama yamuleranga ti omwana mumpe ngira musitula gugira okola emirimu n'amumuwa era Hasan al-Basri ba Umar ibn al-Khattabi bamusitulanga kubanga oluusi bajjanga naye mu ddarasa kibebe ekirungi ebasitula n'afuna baraka za irimu y'omu ku battaabe abatanyenyezebwa nga ayogedde ekigambo mu umma muno Hasan al-Basri bw'omuwuliranga manya boogera ku lwazi oyo Hasan al-Basri nga bw'olaba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu bw'akulembera abasahaba bonna Hasan al-Basri yeetika bataabe naye nga taata yalaze kupakasiza Madiina era Allah n'ateekamu baraka okupakasa ne kugenda kwalimu baraka n'apakasa akasente yakafuna n'afuna n'omukyala n'afuna n'omwana omulungi ye Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi rahmatan wasa agente an Hasan tugende Hasan al-Basri Basri yeeka ku bujajja e Basra ekibuga mu bimu ku bibuga bya Iraq gye basibuka eyo ani Samura oyo Samura sahaba omutanga Samura bun Jundub al-Ansari munnamadina min sigari sahaba yumu ku sahaba bato abaali abato nabbi we yafiira sallallahu alaihi wasallam kati Hasan al-Basri yamusomako ate irimu Samura bun Jundub kasoli ya Samura otegeeza bun Jundub oyo sahaba wa nabbi sallallahu alaihi wasallam atuletedde hadithi ti ayyuma imra'atin zawajaha waliyani ayogera ku omukyala agabiddwa abantu babiri kyategeeza nti omukyala ono bayinza okuba nga bamugaba emirundi ebiri accidentally kisoboka anko we n'amugaba ne kitawe n'amugaba jjukira nti anko agaba omwana omuwala ne taata amuzaala kennyini naye akola ki kisoboka mu nsobi eyasooka okumuwoowa yaba nnyini ye oba abaami babiri ne bawoowa omukyalo omu nga famire tekigenderedde ate ku mulembe guno bo baba bakigenderedde famire zikigenderera ng'afumba eno ne bamuwoowa eno nayo ne bamugabayo olw'ebintu ebyo tubirabyeko omwana wange osaagana edduniya omwami najja nga claiminga omukyala namugamba nti oyo bakadde bebamumpadde ogamba otya nti bwobo nange bebamumpa nga ina nnika bbiri zonna ziri validi eyokubiri eba invalid kyategeeza mu haditha eno eyokubiri kubanga eri ekyaliko tenaggwaako eyasookawo yalina haqqi ey'okusigaza omukyala naye abazadde tubakubiriza ebintu si kyekikulu okusinga okutaataganya omwana ttu enomumugabyeyo ate nenomumugabyeyo kati ate bonna batabuse ate bonna bamusuddewo kubanga noono bwamanya nti ate mwamugabye neeraga nti abantu bano sibatuufu omuntu wamwe wuuyo ate nono naye waategeera nti ate abadde neri ate ogenda kutaataganya omwana wo wabwereere singa kiba nga kibaddewo ne tukizuula eyasooka okuwoowa yaba nannyini mukyalo oyo owokubiri yaba mufu omukyala taba na bufumbo bwa miteeko ebiri nga bonna butuufu ekyo omwami yakisobola kubanga ye ayina ebifo bina asooka owa namba 1 n'amusigaza nawowa namba 2 3 4 naye omukyala tekikkirizibwa kiri haramu
bwe kiba kibaddewo tusazaamu obufumbo obwokubiri. Ate nno mu mbeera ezifaanagana bwe zityo temubaamu talaka, temubaamu kweyambulula, temubaamu idda. Fasukhu nika, we just cancel. Kibayita fasukhu nika, tusazaamu bisaze. Waliwo embeera ezijja mu bufumbo nga tebusobola kutambula, temuli muida, temuli ki, tukansolinga. Kati ng'embeera efaanagana bwetyo ng'omukyala bakamuwa babiri eno n'eno, buno obwokubiri tusazaamu busaze. Oba nga baafumbiriganwa nga baluganda ntamanya, tuba tuli awo netujja kizuula nti abantu bano baaki, tusazaamu busaze. So si mbw atule idda alaba oba naddingana oba nakyusaamu empisa baba ate kuddingana kuliriddamu. Tusazaamu buki? Buli omu naakwata gage. Fasukhu nikah. Waliwo sahaba omu mu basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali yafuna omukyala we. Jjukira nti edda baayonsanga, abakyala baayonsanga abaana nga si abazaala, naye twalaba nti okuyonsa kugatta oluganda. N'asinkana omukyala omu ku bakyala baamuyonsa, namugamba twafunayo omuka omwana gy'ali n'abazzukulu, oyitayo jjojjo balabeko, tyanja kujja. Mukyala muddugavu yabayonsa ng'ajja. Muzzukulu asooka, omuzzukulu owokubiri, mukamwana agenda kujja gy'ali emmanju. Mukamwana agenda okuvaayo, omukazi yakwata bukwasi ku mutwe. Aga nti laqad arda'tukuma, mwembiriri nabayonsa ggwe n'ono. Jjukira nti okuyonsa babajjanga mu bifo omu katugambe omu ava Masaka omulala Jjinja, nga bo tebakimanyi. Mwembiriri nabayonsa, amakulu muli baluganda. Wa akhawatukum min arradaa, ne basisita bammwe mu kuyonka temubawoowa. Ewaka ne watabuka. Sahaba n'agenda ku masjid asinkane Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Yatuuka ku dhuhuri, bwe yaggwa n'agenda namugamba nti ya Rasulallah, jaat amatun sauda, ewange wazze omuzaana omuddugavu. Yali mukyala muddugavu, nga nze muyise mama wange ajja alabe ku bazzukulu be ne mukamwana, naye akyatukoze kisufu. Nabbi bwe yabiwulira sallallahu alaihi wasallama teyaddamu kigambo nakimu, n'avaawo n'agala n'atuula eri n'asirika. Wayita akabanga sahaba najja waali n'amuddamu n'amugamba nti ya Rasulallah, omukyala omuddugavu agambye nti fembi nze ne mukyala wange yatuyonza. Nawo n'avaawo n'agala n'atuula eri ewalala. Bwe gyawera emirundi 3 n'amugamba nti wakaifa waqad za'amat an qad arda'tukuma, obufumbo bunaagenda butya mu maaso ng'omukyala akikubyewo nti yabayonsa? Temusobola, temulina gisulamu olwaleero. Muli baluganda kyokka nga n'abazzukulu bakola ki? Bwe bali awo. Yabusazaamu sallallahu alaihi wasallam. Omukyala oli waba akikubyewo nti gwe yakuyonsa n'oli omukyalawo, temulina kutwala mu bufumbo mu maaso. Olwaleero tetukyalina puroguramu ya kuyonsa. Edda yalinga puroguramu nkulu nnyo nnyo, naye kati tekyaliwo. Waliwo ebintu ebyalingawo edda kati nga byavaawo, kati ng'okuyigga. Bw'oyogera ku kuyigga bavuka babuuza ono munnakyala badde ki? Naye edda okuyigga ke kamu okubona obulaga nga obuyigirize, akamu okubona obulaga nti oli mugunjufu kuyigga. Naye kati waapi ali ku kyono, tugenda safinga ku MTN, simanyi mobile money naki, bagenda ku ki WhatsApp, yogera ku by'okuyigga. Edda okuyigga eri puroguramu nnene. Edda okuyonsa kwalingamu ne ssente, nga bantu bafunamu ssente. Wabula ekyewuunyisa, tulina omu ku bayizi baffe wano e Nakasero awo, Allah batukumira abavubuka abo, baali banneyiba nga abakyala bombi bazito, bombi basoma mu ddalasa zaffe.
kati omukyalo bwe yasooka omunaazaala omulala yagenda okuzaala ala n'amujjulula onaga nti bebi bamumpe muyonse bebi mumuleete n'ayonsa abo naye ng'oli yaliwo oli nga busemberegana myezi gumu ku kitundu kw'ebiri olirandiganye n'oyo mumuleete ayonke kuno okwange kati balina ku ssomero basoma bowombiriri bali kuki oluganda luba lumaze okunywera era kati ono wa famire eno ebya haramu mu kuwasa mu kufumbirigana bimukwata byonna wabula ekyenjawulo tasembera nga tugaba emaali y'omufu awo talinnyawo abadan ebisigadde oluganda lumukwata naye mu kugaba emaali y'omufu tasembera wadde simoni ate awo shariya muteeka wabbali naam. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه الحسن تقام حسن البصري سمرة بن جندب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. جابر بن عبد الله من مدينة mulwanyi ate nga musomesa wa ilmu sahaba yitibwa Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu omu ku mikwano gya Nabbi sallallahu alaihi wasallam tumuyigako ebintu bingi tusomesa ebintu bingi naddala mu kugula omune mu kutunda kubanga yaguzaako ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam ensolo sallallahu alaihi wasallama Jabir atunyuza lumu bali bava mu lutalo bakomawo e Madiina. Ekimu ku byewuunyisa mu irimu muno ekigambo nti lumu twali tuva mu lutalo kyokka ekyo kisobola okukola dalasa ezigenda 30 nga buli dalasa ya 1 hour. Lumu twali tuva mu lutalo anti lumu anyumya byalabu nga tugenze kwako kokka nkuvaayo si kugenda atuvaayo kubanga waagwangawo ebintu bingi. Naye Jabiri atugala lumu bali bava mu lutalo bakomawo Madiina. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد الجيش. mu nkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga atambula n'ejje abantu kumpi nga 1000 nga avuga alambula avugirako mu maaso n'avugirako emabega alabye ab'emabega bali batya n'avugirako wakati n'avugirako ku ddyo agenda akebera ku bantu be so si kubeereyo mu maaso yatafaqad al-jaysh alambula naye ng'ensolo zidduka tulowooza nti alambula batudde wamu ensolo zidduka kati najja asanga Jabiri ng'ensolo ye yeesudde emabega ekibengiriza ekinene nga yalibba gyeri mabega n'agenda waali n'ambuuza kiki ng'ensolo ya Jabiri yali erabika nti ye tekyasobola peesi yali nkulu mu myaka nga emisinde gikyuse n'etandika okukendeera. Nambuuza obadde ekinti ensolo yange tekyasobola peesi eri naye kasita tugendaka wenaatuukira Nabbi sallallahu alaihi wasallam atayinza kuleka musajja we mu ddungu n'asoma edduwa n'agissaako oluyi. Ezo ensolo ez'okuvuga ezitambulirwako oluyi tekuba kubonereza eba giya. Ensolo yonna ng'etuulwako n'etambuza omuntu tugaa nti yagikuba gibonereza yali awanga kiki era yagissaako oluyi lumu n'eddamu n'efuna peesi y'abali era teyaddayo kumutawaanya paka kuyingira Madiina. Naye Nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam nti Jabiri ensolo eno ereeka ejja kutawaanya lwaki oginguza n'enkuwamu ssente n'ogula ento. Naye nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali agenda okugula ensolo yali tayimiridde bulungi mu nsawo namugamba ngenda gigula ala al-aqsat mu installments
era eyo hadithi eraga nti okugula mu installments mu sharia kikirizibwa. Yateesa ne Jaberi nti jinguze naye ngenda gigula muki kubanga simidde bulungi omumanyi Jaberi wange. Jaberi ne bakkiriziganya ne ssente meka osasulako meka okusooka tikale olwatuka e Madiina Jaberi bun Abdillah radiyallahu anhu n'atwala ensolo maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agiteeka awo. Nayingira mu nnyumba namugamba nti ya Rasulallah ensolo ngitaddeyo mu parking essente zange. N'atuma omu ku bakozi be ne balita ssente zonna ne bazimuwa. Bali bateesezza mu installments naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda otutuuka ewaka nga waliwo akantu akawera n'amusasula zonna. Aba afuluma ng'agenda n'amuyita n'amugamba nti n'ensolo eyo genda nayo. N'ensolo eyo gikole ki? Gitwale, zino zikuyamba okugulayo endala envubuka naye ekugase. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mukulembeze ow'ekisa eky'amaanyi eri baakulembera era ng'abaagaliza. Ate ffe abatukulembera batunyunyunta buki? Bunyuunyunsi. Ssente azimuwadde ate n'ensolo gy'abadde aguze naye agikoze eki? Byonna bitwale. Bw'onooba ng'olina bbiri nakyo kirungi. Eno ebeere ewaka eri onoogivuga. Oba onoogitunda nayo n'ofunamu ne ssente endala. Hadithi ejja mu Kitabul Buyun, ekitabo ekyogera ku by'okutunda n'okugula ng'erimu ahkaam amateeka. Jabiri gy'atunyumiza bwe bali bakomawo nga bava mu lutalo. Jabiri aliko ebyokuyiga bingi tetuyinza bimalayo naye akantu ako kakulu nnyo mu bintu by'okugula n'okutunda. Mu hadithi eno ayogera ku embeera ezaabeerangawo mu baddu n'abazaana. Edda twalina eby'abasileevu. Omuddu n'omuzaana tebakkirizibwanga kufumbiriganwa oba kuwoowa oba kufumbirwa nga boosi tamanyi. Kubanga abaddu n'abazaana embeera teyabanga nnungi. Era ky'olaba mu mateeka g'Obusiraamu nga bwakajja ebiseera ebyo nga bakyaliwo slavery. Slave yayitaka kati bwakojjama. Sola tulujjama nga temukakatako. Olwaki? Mujja kumukubya emigo gya bwereere. Boosi wa mulonyi atamulaba mumadde ngenze ku muzikiti. Mumuleke. Bo nga jjama tebakakatako. N'ababeera nga abakyala nga ne jiribabu tebakakatako bo. Babeererabo bw'atyo. Si kumuleetera bizibu paka Obusiraamu bwe bwawera ebintu by'obasireevu ebyo ne bigobera ddala. Kati hadithi ya Jabiri eyogera mu bantu abo singa yawasanga oba n'afumbirwanga mukama we takimanyi fahuwa ahir, aba ali mu kukola bikolwa bya buseegu. Tekikkirizibwa. Tebakkirizibwanga kuwoowa oba kuwoowebwa nga boosi we tamanyi. Jjukira nti bwe yabeeranga omukyala omuddu omukyala yakolanga emirimu gyonna gy'egyokuba nti muka boosi nagyo ng'agikoleramu. Era n'Obusiraamu bwe tebukinaako buzibu. Obusiraamu bwakkiriza abakyala bana gusooka kuba munayo n'abaddu abalanga 30 nga babuwala bali awo tewali buzibu. Boosi bakyala bwe kyali ekitibwa ekyabya naye wabula ky'olina okumanya nti yabanga mwangu wa kugula. Ng'olabira bw'ogamba nti nina emmotoka zange 30 oba osaaga ekitone nnyo miliyoni 7. Omuddu yabanga wa bbeeyi nga tagulika. Tobiyita by'okusaaga. Era kyobola bwe babanga bamuguze babanga baguze buli kimu. Nga boosi we ne bwakusalako okutu tolina mu security organ gy'oyinza mumulopa ne bamuvunaana eri maali ye. Singa onsanga mu lusuku lwaye nga ntemye ekitooke ompitira poliisi oli mugwa ddalo. Tuli ffenna luno olusuku lwange ekitooke kyange onjagaza ki? Nga ne bwamukuba n'amukutula okugulu n'akutemako n'akussa wali tolina gy'oyinza kulopa. Yenjawulo wakati w'abasileevu ne bamaidi. Bali babagulanga ssente ensufu ezitagambika. Era abamu babasuubulanga n'ateekaawo okukumiramu maali ye.
obuzibu ebijja natundako babiri nasesetula ebizibu kakyola bwe babanga bamuguze bagulanga yenna waba mwana wa buwala eyo maali ya boss teekaawo emaali ye tuli fenna naye obusiraamu bwabiwera kubanga byalimu obulyazaamaanya byalimu obukuusa byalimu embeera nga nzibu era bw'ogenda mu basajja kati nga seeka Hudhaifi imaamu e Madiina abo baseeka Sudais baseeka Shuraim baba baddereeva babavuga naye bwe balabanga obuddu aga nja kwevuga nja kuyita genda amala n'omwezi nga tavuze ku mukama we naye ng'omusala agufuna eri mu gavumenti agenda ovuga olugendo oluwanvu enneebaka ye ebandala awummule bulungi agenda alimu essumagira naye musajja atuba mugwako obugwi ku makya nti kati egenda gindi tamanyi bantu babalesa atya tamanyi mugenda kumalayo bbanga ki oyo si slave oyo muntu nga gwe twalabanga seeka Ali Abdurrahman al-Hudhaifi akulira masjidi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yevuge mu Morukai ajja ku university nga avuge mu Morukai bulungi naye nga alina dereeva afuna omusaala buli mwezi ate omungi ajja kuvuga ku safari ennene empanvu nga nazo zennyini amutegeeza bifo n'amanya banaleka abantu be ngenda kumala ennaku 3 naki naye wane waffe naye bannange tulinamu ku mitima n'oleka omusajja dereeva mu mmotoka noyongera restaurant n'olya emmere ate kumpi 60% nesigala ku sowaani adda nakacupa nakati kamannyo nagwa mu bitebe kati tugende egindi ogwo omutima gw'abantu nga n'ekinyonyi tekiyinza kukola ekyo ekinyonyi tuli fenna ekinyonyi mukozi munnaffe ku Uganda Halal Bureau tulina ofiisi yaffe ya Uganda Halal Bureau twasangamu enkoko ng'ebiikiramu nti enkoko egyetya okubuukira mu ofiisi omwana omuwala atulawo n'atugaa nti zajjeezi n'empanga ng'egiwerekedde era n'egirinda empanga n'etuula awo eri neyingira wansi w'emmeeza n'ebiika bwe yamala ne ziryoka ziddayo empanga ng'ewerekedde enseera egenda kubiika era okuva ku olwo ejja n'ebiika awo netumbuuza bannayiba bamanyi nti bajja ne bagakima ne bagatwala bakimanyi naye empanga ewerekedde enseera n'egirinda nawo naye ffe abantu Allah bye yawa amagezi ntwala omukisa guno okwebaza bonna abakulu nga bw'akyama okulya ttiimu ye yonna esooka gigabulaawo nali mbalabyeko era nengenda nemukwata mu ngalo nemugamba nti ekyokoze kiraga nti omutima gwo gw'abantu oba tosobola kubaliisa bagamba bazzeeyo olidde tokikolanga olidde oba olina dereeva okyamya okola shopping naye mumugulire omugaati naye mugulire akagaati kagula sente mmeka busente butono naye noolya ekyemisana nemukivaako nemutuuka wala nemulya ekyeggulo ono omusajja tuyala bulabi buti nakacupa k'amazzi kyokka nze ekinneewuunyisa neno ennyini ebeesigaddewo olye n'omala ogimuwa asanyuka olusanyuka bazeebuuza ne bayiwa mu kasasiro kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallama thalatha la yaqubalu llahu minhum ssala abantu bamiteeko 3 Allah takkirizibwa sala zaabwe tazikkiriza mubo man istaabada alhur kwe kwata omwanadamu n'omukozesa nga akalogoyi n'omukozesa nga omuddu tomufaako n'omubigika nawe byotasobola muntu wa kika ki akuuma emisana ate n'ekiro n'akuuma oluye bakadde g'obisobola ebyo akuuma ekiro nekiki kati weebuuza ali ebakadde mu wiiki mu mwezi mu mwaka nabbi yatugaana sallallahu sallama okutuma omukozi wo nawe byotasobola
nga nawe kennyini olaba mu buntu ekyo tekiriiyo naye gwe n'okimuweereza okujjako nga byakugukamu naye gwe kennyini nawe tobisobola n'okuuma ekiro ate n'emisana nga gw'okuuma. Esswala tezikkirizibwa okuddira omwana Adamu n'omukozesa nga akalogoyi. Bamuletanga kashiya, kati ye kiriina, ye dereeva wa kampani, yatwala abaana b'omukulu ku ssomero, kyokka omusala akyafuna gwa kashiya, ekyo kiri haramu. Bwe tuba twamuletanga kashiya ne twagala omwongera omulimu gwonna, twongera omusaala. Ti engeri gy'obeerawo wano nga kashiya osobola okukiriiningamu ku mitwalo giri 10 kati mukwongereko 4. Twagenza okizuula omanyi ovuga emmotoka osobola okutwala n'abaana b'omukulu ku ssomero ojja katwongereko emitwalo emirala 5 ojja tutwala nga so si ziri 10 munemwongerako mirimu nemwongerako omusaala tegwenyenyeza. Naye singa mwagala omwongerako nemwongera omusaala obusiraamu tebukinako buzibu. Abasajja bajjanga basikaali kati yasaba kompawundi yayoze muuka z'omugagga buli mwaka balina okupaintinga ennyumba yagipaintinga ali ku musaala ogwo gwa sikaali. Lwaki esswala z'omuntu oyo tezikkirizibwa? Omutima gw'oli gulina ennyiike y'amaanyi. Bambigika bino ne bino sina bwogerero bayinza okungoba ate akalimu nkaagala kale katuge n'aguma. Byonna byoyagala okumwongera mu busiraamu tebakugaana n'omusaala. Ate kuteesa si kunyiga bunyizi. Twali tuteesa bwetu ne bwetu tigwadde olaba otya munyongere 6 erina tegimala mwezi 6 nja kikola ekyo. Naye abakozesa wegendeza nnyo abakozi kubanga ku kiyama bagenda tufuukira ate omuteero. Naam. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه omuddu yenna yalogera ku ababeeranga baslave okufumbirwa nga talina lukusa lwa mukama we okufumbirwa nga tebukkirizibwa bwaba nga haramu. Naam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر منيني خيبر رضي الله عنه essaza ly'e Khaybar liriraanye ly'e Madina liringa Kampala Jinja distance weta Khaybar. Emunyenye eno wesibuka naye mu hadithi eno Nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaga ebimu ku bil haram. La yujma'u bayna al-mar'ati wa ammatiha, tokkizibwa kuwoowa mwana muwala na sengaawe. Bw'owoowa omwana omuwala sengaawe aba afuuse haramu, tokkirizibwa. La yujma'u bayna al-mar'ati wa ammatiha, tekikkirizibwa. Yo Qur'an al-Karim yasooka natulaga omuteeko ogusooka wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salaf. Tokkizibwa kukwasa basisita babiri, kiri haramu. Kati azzemu n'aleeta ate mu hadithi n'omuteeko omulala guli haramu, kwe kukwasa omwana omuwala ne sengaawe. Then n'okukwasa omwana omuwala ne nnyina. Mu Luganda tubayita bamaama bato. Mu Luganda tubayita bamaama abato. Naye ni muzeeyi Sheeri n'akusanga okimuyita emigga egibeera awo, kubanga edda tebakikkirizanga kiwewula, naye mumuyita buyisi maama. Oba oyagala kubaawulo saako erinnya ti maama Yudaaya ne bategera gw'otegeeza, naye n'okateekako nti maama omuto tojja kugirya. Ani yagaa nti muto?
okuza abaana n'empisa kiba kitegeeza omwewudde. Tokkizibwa kuwasa mwana muwala ne nnyina omuto. Obusiraamu bukigaana. Ezo enfumbirwa 3 ziri haramu: sister ku sister wa antajimau baina al ukhtaini illa ma qad salaf. Tekikirizibwa sister ku sister. Wala yujmau baina al mar'ati wa ammatiha, ogatta omukyala ne ssengawe tekikirizibwa. Wala baina al mar'ati wa khalatiha, n'okumugatta ne maama we omuto. Khala ebukojja maama omuto. Lwaki obusiraamu bukigaana? Family ogenda gitabula. Family egenda kujja mu cliques. Waliwo tiimu Mariam, obeerawo ne tiimu Hafisa. Kati bwe basinkanye eryantonde mu kyalo, wayi sisita wo akubbako atya omusajja, lwaki wakkiriza? Kati nga waliwo abali kwono, waliwo n'abali kwoli. Ogenda tutabula family, oluganda lufe. Ogenda kutta oluganda kubanga obujja bugenda kuba bungi. Kati obusiraamu ne bukigaana okugatta ab'eŋŋanda ezo olw'obujja. Genda mu family endala, obujja bubeere eno n'eri, so si mu family emu. Tekikirizibwa. Era bwe tukimanyira nti omwana omuwala gw'olina ate ayita oli naye senga oli omulala, obwasookawo bwe busigala. Singa okizuula nti abakyala be ababiri omu ayita munne senga, eyasookawo yasigala, onagala agende. Eyasookawo alina haqqu sabq ey'okusooka. Kati ebiseera ebisinga ono omugole gwe basinga okwagala si bwe kuba anti ebiseera ebisinga yabamu omutoototomuko olite. Obusiraamu bukigaana olw'ensonga y'obujja n'okuyuzayuza famire egenda kuyiika, ate nga okuyunga famire, okugatta oluganda kikubirizibwa mu busiraamu. Walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'a al-hisab. Abo Allah abayunga eŋŋanda Allah ziyalagira okuyunga. Okuyunga oluganda kiri wajibu. Okuyunga oluganda ekyewuunyisa mu bimu kuyunga oluganda temulimu byanzikiriza. Bwe tuba tuyunga oluganda totunuulira byaki byanzikiriza. Yawe si wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwagaza ki tuyunga buyonzi. Okuyunga oluganda ebyenzikiriza teeka ebbali, osooka oyunge. Ebyenzikiriza tubituukako singa bagamba tugendeko mu lubaale, tugendeko mu ssinzizo bweriti nti nze ndi wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye abo basenga batali ba umma gendayo, otwalire omugaati, otwalire egomesi, otwalire hijabu. Bataata abato abasoma enzikiriza endala gendayo basobole okuyunga oluganda. Naam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. Ano Uthman ategeeza omukunavu wa umma Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, enzala y'omu Makka, omu ku abakulembeze ba umma eno, naggaga investor. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu nannyini ensonyi, omu ku basahaba bali baweebwa ekitiibwa nga ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalabika nga muwa nnyo ekitiibwa, ye Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa arda, nga ne bamalayika bali bamukwatibwa ensonyi. Uthman ibn Affan yali musajja mugagga muvundu, hatta n'ebyokusenguka kuva Makka genda Madiina tebyakosa bugagga bwe. Okusenguka ebiseera ebisinga kutaataaganya obugagga, anti ogenda otuuka e Malawi abadde akalakala n'ekiduuka
ekya cosmetics eriyo kyakirina badde nadiwe yanene nnyo osigala mu kunyumya bunyumya. Naye Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu agenda otuuka e Madina gye baasengukira ulidde nga naye ebiduuka bye abaana gye bali bakulagira bugizi bali mumpeyo obukadde butaano awo kyola yiti yakosebwa wadde okusenguka kubanga yali investor. Era abakozi ba bizinesi mulina okusomako nnyo ku Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. E Makka yina yagaduuka mu kikuubo tugenda otuuka n'eri nankani Madina nga naye agalina gennyini anga agali eno teyana kiyaba. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu arda. Naye mu hadithi eno ayogera ku mikolo gya hijja era gye tugenda okumaliriza nayo kubanga bannaffe bateekateeka genda mu hijja. Ebimu ku byewuunyisa mu bulamu bwa hijja ate omubiri guleeta nnyo feelings z'okuwoowa n'okuwoowebwa. Ekyo simanyi lwaki. Mu bimu ku birabika ng'oli mikolo gya hijja kwe kufuna embeera eyagala okuwoowa oba okuwoowebwa. Naye oluvannyuma twagenda okyetegereza nga kalunsambulira ava ku nkula y'eddungu. Eddungu mu butonde bwalyo lyatondebwa nga bw'oligendamu ogenda okuweza ennaku 4 ku 5. Kirabika ekirungo ekikola omukwano kizimbira ku supiidi nnyo nnyo mu ddungu. Olw'omusana n'ebbugumu ne desert eyo engeri gyekwokyamu. Twava wano ogenda okusoma Ebuwarabu nga sina na puroguramu ewasa. Naye twali twakumalayo emyezi 2-3 tukubira bazeeyi mututegekere omukyala nzija kubasa. Kyeyunit ayogera nkuku byakuwasa bulijjo ali wano kiki ekibaddewo. Abasomesa ne batugamba nti eno gye mwajja ensi ya ddungu. Ensi y'eddungu ekola ekyo kubanga Allah yakola season yakola weather ate weather ezinyogoga ate nazo zireeta kirala n'ezaffe zino eziri moderate nazo zina ebyazo. Kati ababeera mu nsi era osaasira nnyo abaana baffe bagendayo okukolerayo. Bava wano nga talina buzibu olutuuka eri ebbugumu nga limuyitamu ekirungo ekikola omukwano nga kiyinyira ku speed nga message alina ndala mu bwongo. Kati kyobalaba nabbi n'atulabula omukyala n'agenda okukola hijja agende nebba oba kitaawe oba brother we. Olw'ensonga nti kasita oyingira eddungu ogenda okweza ennaku 4 oba mulala. Emusana guli engeri gye gwokyamu omuntu afaanagana essimu ebadde weddeko omuliro ne bagissa masannyalaze. Olabira ndalikuba bwe riti si bwe likuba naye bwe likuba bwe riti tayimu etuuka nga teyikyadde eno nga limalayo bumazi waliwo ekivamu ali zensi ezo. Kyangu nnyo okwagala okuwoera mu hijja oba umura olw'embeera ezo ezibeerayo naye tokikolanga tokikirizanga n'okikola kubanga tekikirizibwa kuwoera mu hijja mu umura mu hijja. Lindako okumewo ewaka lindako okumewo ate bw'okikola abavubuka balina okukimanya nti embeera gy'ogenda okutandika mu bulamu buli olifuna omukisa ojja giddamu. Kyova olaba tiweemanyizanga okweseesaasesa ne bamaidi. Beera serious maidi kubanga bw'oggulawo olujja olwo kizibu okuluggala. Okiyingira ng'asaaga ne kifuuka ekirwadde nga ne weeta maidi nga ali emyaka egikuzaala yo shaitaani ekulaga nti oyo nalulungi. Tulabye ku maziga g'abakyala bambi naga nti maidi nalaba nankani kwe kuleeta omukazi omukadde neera naye namalako emirembe. Togezanga tubimanyizanga gazeezeze ekize kijjanga ekisaaga naye ssebo okukuvaamu. Abaami abamu agenda naleeta abaana abawala bamukolere mu dduuka kasita olijjako tekiri haramu n'ojjako n'omuwoowa
naye teweerabira nti togenda kulekerawo okuleeta balala oba olugudde okuwa tekulina buzibu okuli halaali naye kasita otandika okwagala kwabo bowoleesa okukozesa kubanga jjukira togenda kulekerawo okuleeta nenkyo ojja kuleeta abalala olwo oba olugudde mira lumu pini ekufumite omumiro gwonna ogume insha allah bwekikola practice emyaka egi insha allah ojja kuguma ne baleeta bafaanana bati ojja kulaba balabe booti kyabulabe nnyo okutandika okuzanyira mu bifo ng'ebyo kulwaki ekisooka okyagenda mu hijja okyagenda mu umura kati safaari endala erigenda okudda era ngaolabamu kubanga mu safaari mubaamu abaana abawala abalala bazze buli safaari mubaamu olwo haji gundi yawoleza muwala wakole hijja olwo hajati gundi yawoleza muwala wakole hijja otandika obagira booti kyemanyirizewo nga lumu ekyo kyomanyi nti naggalawo n'ebisumuluzo n'embikasuka mu nnyanja kubanga kasita wemanyiiza omuze mwangu ogwemanyiiza naye okugujjamu tuli fenna twala abantu mu hijja nga balwala emize gy'obuseegu musajja wattu ng'olaba alwanagana n'omuze safaari ye yakutya allah ayagala ebeera ennungi naye ng'omuze olaba gumusika gulina okulaba nga buukabuuka n'obuwala obukola mu nnyonyi kubanga omuze omubi bw'oba onootambula safaari gusooka mu bbaaga tegusigala naye ng'olaba agezaako guhweka agezaako safaari ebeere kiriini wapi kugaa nti tisukiriza naffe tulina okulabikako nti weetuliwa neweebuuza omuwala akola mu nnyonyi ogenda kuddamu ddi omusanga siddangamu kumulaba myaka 20 alhamdulillah ndi ku nnyonyi siddanga okulaba muwala nti ono namula mu nnyonyi eri naye nomulabye sikirabangako buli woolinya olaba mulala wadde kampani egi oba balagawa naye yakulaga nti enamba yo olebera mu kibuga ki gyebalekooye oli mufumbo batoli gwazanyirako mafiya alabye abantu bangi alabye abagagga bavundu ojja n'obusente obutawera onyigako bunyiga oti maliriza nga tujja kutandika hadithi ya Uthman ibn Affan yogera ku nsonga za hijja biawnihi tabaraka wa taala katugende ku mbibuuzo edakika zino inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Omukyala okuwasa omwami gwe bakulabidde obulabizi. Damu? Omukyala okufumbirwa omwami gwe bakulabidde obulabizi n'oyo gwe weerabidde kiki ekisinga? Ekisingako nabbi kyeyayogera sallallahu alaihi wasallama ddiini na mpisa. Okwerabira oba bamukulabidde si kyekikulu wabula idha jaakum man tardawna diinahu wa khulqahu fazawijuhu. Nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallama omwami mutunulira ebintu bibiri, ddiini mpisa. Ffe tutunulira byanfuna, yazimba wano waffe nga wazimba olina n'emmotoka odigida budigizi tewali woyingira ne bakumma gwebagayi nina ennyumba eri gindi n'emmotoka eyo egimulaba yange baasi oba tosaala oba oteekamu ecupa yatugamba birala sallallahu alaihi wasallam. Ddiini na mpisa, si sente, si kuzimba, si gwe kuba nti gwe omwefunidde oba bakufunidde mufunire. Genda ku kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, oba gwe mwefunidde oba bakufunidde mufunire, gwe kebeera biri ebya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lwaki eddiini n'empisa biteekebwako essira? Bifuga omwami ono n'atajoga muwala waffe. Eddiini n'empisa bifuga omwami n'atayisa maaso omwana waffe. Ate sente awaganyira buwaganyazi. Gweza abakazi bambuza abalala, nja kufuna abalala, sente nina. Tompita omwavu. Era ebiseera ebisinga aba sente nga tali mu kutya Allah
abana dazini y'abakyala naye ono olw'eddiini ate eddiini mukiza okuba n'eddazini diinahu wa khulqahu diini nampisa oba bamukulabidde oba gwe omwerabidde gwe tunulira ebi sallallahu alaihi wasallam byatugamba. Naam, omukyala omufumbo afunye olubuto wabweru w'obufumbo nga si lwa bbaawe n'alugyamu alamulwa atya era bbaawe akola atya? inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Emisango egiri awo, ekisooka walikyali ogw'obwenzi, obwenzi ate nno obwenzi bw'omu bufumbo bubi kubanga olina omwanadamu gw'olyazaamaanya, funa emisango mingi. Omukyala atali mufumbo emisango gyafuna mu bwenzi, ate omukyala omufumbo ye si gyafuna. Asooka n'afuna ogw'obwenzi n'okulyazaamanya munne gw'alina eka, afuna times 2 n'okulyazaamanya munne gw'alina eka. Awulidde? Ebiri kati agasseeko okugyamu olubuto egyo 3 gyonna tekuliko guyisibwa mu maaso. Kwegaba amateeka ga wano gyonna giba gya madda. Musango gwa madda teguba mwangu jamaani, musala tusaasire ya Rabbi. Ogutandikira famire eyo gigamba oti bageze bakute bagewo nti wali mateeka ate mwatadde waki. Awulidde? Alamulwa atya? Egyo gyonna misango. Ogw'obwenzi, okulyazaamanya bba, bw'aba n'omwami ennyini aba alyazaamanya mukyala weeka, si mukyala yekka, n'omwami bw'akola obutambuze afuna emisango mingi. Ate nno omwami ajja kukola obutambuze ku mukyala, omukyala oyo nga naye mufumbo, aba alyazaamanyiza bba w'omukyala ono ogw'omusango, n'alyazaamanya omukyala ow'eweeka ogw'omusango, ate nagwa mu zzambi ly'obwenzi ala lyagaana nagwo musango. Misango gyonna gya naggomola. Abantu oli agenda n'akola omusango awo balwanidde mu kibuga biki, n'atuuka mu kkooti ne bamusomera 7 neweebuuza gye givudde 7. Wallahi giba weegiri awo, giba weegiri. Kati gwadde okimanyi nti eyo gyonna agifuna. Obusiraamu bugenda okukusomera gulaba nga akoze ogumu nga giri 4. Olyazamanyiza ono, olyazamanyiza ono, olyazamanyiza ono, ate naawe. Omukyalo oyo kyalina okukola, alina okukola tawuba ezitagambika, okulyazaamanya bba, ye kennyini okukola tawuba eyo Allah we ogwa mu bwenzi, n'olya okugyamu olubuto, zonna tawuba ziri awo. Wallahu a'lam. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Imam. Alaikum assalam. I appreciate the darasa. Thank you. Thank you for appreciating. Is it normal to lose concentration in marriage? Is it okay to divorce a partner if you no longer feel love? Kiri normal okuluzinga concentration oluusi olw'ebiguddewo, kubanga life tetambulira ku constant, teba constant bwetyo olubeerera. Obufumbo bulinga luguudo, luusi musanga kaserengeto, ne musanga kasozi, ne musanga surface ngeri rough, muuka nekubakuba ku binnya, ate ne musanga eri smooth. Bwe bufumbo kiri nomo oluusi okubanga munno temukyakwatagana. Bwe kibanga ne mu bufumbo bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyalimu, atalina mazambi, atasobya, atalina bunafu mu ssala, atalina bunafu mu Qur'an, naye yafunanga obuzibu ne banne bakyalabe. Olwo ffe ate abalina obugayavu mu ssala, eyo Qur'an twagisenguuka. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yamalako omwezi mulamba nga talinnya maka ge, nga tayagala batunulako omukyankalanyiza. Naye olaba oyo atuka oyo nannyini Sabbulu oyo gwolaba, naye olaba atuka ku leve eyo, kabaka wa Sabbulu agitusomesa, baamugoya ne bimutama
n'abaako weekweka naye ng'ajja n'asaaza esswala ku muzikiti n'addayo. Kati jjukira nti bakwano ba Nabbi bonna sallallahu alaihi wasallam bali close, babanga basezaalabe. Aisha abuuza Abubakari, omwami nga sikyamulaba, mwamunyiiza. Hafisu abuuza Umaru, uwayi omukama waffe nga tukyamulaba, mwamunyiiza. Nga bano basiniya bamanyi waasula naye ng'eka tebamanyi. Era kisa eyo ekulaga nti olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam abakyala bamugoya, kati gwozitowa kilomeka gwe bagoya bakimanyi nti nabbi wa Allah, tolowooza nti bali tebakimanyi. Gwe bagoya bamumanyi nti kyekitonde kya Allah ekisinga ebbeeyi mu ggulu ne ku nsi. Gwe bagoya bakimanyi ayogera ne Jibuliiru, malayika ekuli abamalayika bonna bali bamumanyi naye nga bamugoya. Kati ffe twogere ki? Era ffe tulina kuba bagumiikiriza nnyo, kubanga agenda n'okugoya akimanyi okukuta n'akawala akaweereza emmere. Enswala zikutagwanya kubanga akuzukusa ku subuhi nga tova mu buliri. Oluusi ebimu yennyini yabikusinza mu ddiini. Kati obutakkaanya oba okubaako n'ofunamu embeera nga tukyayagala munno kiri nno mu bufumbo naye kigumire ate ojja kuddayo. Nga tumaliriza, kasita emyaka 3 giggwako mu bufumbo, ewaddako awo weetaagisa nnyo obugumiikiriza okuva ku mwaka ogwokuna mpaka mu 7-8 weetaaga obugumiikiriza obutagambika, kubanga ebiseera ebisinga bwe muweza emyaka 3 buli omu alaba munne nga talina makulu. Naye singa muisoba mu 7 ne muyigira mu 8-9, kati ku 9 muddamu ne mukwatagana insha Allah nga ate abagole, then ne muddamu ate ne mutambuza ekintu. Naye okuva ku myaka 3, 4, 5 awo lusozi luba lw'amaanyi. Omwami alaba ng'omukyala Baden sente zange azirira nabwere talina mugaso, n'omukyala alaba ng'eyatomera singa si baana bano nandibadde ŋŋenda. Ne mugumiikirize inshallah. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'a wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Osobola omutamwa nga toyagala namutunulako. Allah bw'atugamba mu Qur'an nga toyagala namutunulako, era ne bakugamba nti agenda, otegeka ssente zigenda okukola pate. Naye singa ogumiikiriza okutamwa kwokwo mukuyitamu, ate oluvannyuma Allah muteekamu ebirungi bingi. Naye ebirungi ebyo biraba saburu. Ebirungi ebyo biraba kiki? Saburu. Muzimu ku nsobi abaami ze tukola, ofuna omwana omuwala muto nga manyi notisi za luwo migration ngoni n'omuyingiza obufumo nga talina kyamanyi, n'otunka naye bimuyigiriza. Kati ate abaabiyiga n'omuta addamu mufuna yamuganyirwamu anti asanga obimuyigiriza. Amakulu sooka omugumiikirize yakava mu naddala abo senior 5 senior 6. Nze omuntu yenna kasita ŋŋaana wasiza muwala wa senior 4 muga nti guuma kati amanyi notice talina kyamanyi, mugumiikirize mpola mpola ajja genda abiyiga. Naye ate omukuteko emyaka 3 omaze omubangula, kati ogenda omumuta n'addako mumutwala, ye ate agenda kusanga training yagimala, yagenda muganyirwamu. Kale ate bw'omala omumuta ng'oddayo ku senior 4 ng'ofuna omulala. Amaliriza aga nti abakazi bonna bazaala lyogu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.